Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nedobozi nze Ibrahim Mukasa ku Extra Digest Mugoba Nsonga. Twatandise project oba program eyokunoonya abaana abayimba ne tubanoonya gye bawangalira either at school oba at home oba in studio. Era with me here twegatiddwako musaayi muto amanyiddwa nga ROVIN SANYU, a performing artist atenga is a teenager ali ku Lohana High School Old Kampala. Yes. How are you? I'm okay. How are you? Oli bulungi? How is school? School is good. That is good. Just it's good. Say hello to everyone watching us now. Hello everyone, yeah, it's me again, ROVIN SANYU. Just know one love. Thank you so much. So tuli ku Lohana High School. Yes. Mbadde situukangako wano. Mbadde manyeri primary section. So it is very beautiful. Wantu walungi. Embeera eri etya? Embeera nnungi, like ekirungi kya Lohana is that bafuba okulaba nga tuli kimu. Yes, we have students in Agamba, Uganda. Yeah, like there are different people here, so you get to be social. No berango manyi nti bano gye bali ate ne mbanga mukwataganira wamu kuba si ba mitima mibi. Okay, previously wali ku ssomero ki? Previously nali ku Hilton High School Mukono. Yeah, but then because wali wala nengamba kanzije ku Lohana because I'm now in a day school. Yes. Okay. So ku Hilton wali mu boarding. Nali mu boarding. So how do you find the day section? Well, day section, every day you're commuting from home. How is that? It's kinda okay, better. Engeri jendi nti ndi muyimbi. Well, I can leave school nengamba nti lero lunaku lwa bitabu. Then I leave school and I be like, oh, lero it's music for the evening time. Okay. Well, bwe tuba tuwulira abaana abasoma n'amasomero of late tuwulira ebintu bibiri nti bano basoma international curriculum, bano basoma local curriculum. Muli ku curriculum kikati? Probably tuli ku new curriculum. Like from senior 3 kudda ku senior 1. Tuli ku new curriculum whereby you know government gyaka introducing. Yes. Okay. Tetukyali kubira ebyokopa notes whereby it's all about it's all about cramming. Yeah. So right now we do practicals. Osoma ekintu nga okirabako ng'okinnyonnyola. Yes. But that applies so much when it comes to science subjects. How if someone is doing geography, history, Christian religious education, kati practicals ebyo kyeki? Well, practical can go example mu geography. Mpayo subject, for example, geography. Geography, we do these practicals of like going out. You know, we study about environmental pollution. Kati mufuluma essomero ne mugenda wabweru ne mulaba obucupa bwe basudde, you know. Emyalo egizibikidde. Mubeeramu obuveera biki kati for right now this term anti February term but we are like projects. Kati in geography we have this project whereby olina okukozesa ebyo ebintu bye bakozesa okuddugaza environment. That is geography? No, yes. Okay. Nofunamu like nobironda. Nofunamu ekintu like inze mu group gyendimu twabadde twakozeeyo zi flower vessel nga tuzijjamu obwo obucupa then obuveera n'okola omuguwa n'okola omupiira. So talking about project work, baba grouping in a group of how many? It depends on the number of the people in the class. So the group gy'olimu ya geography mulimu bameka? Tulimu abantu mukaaga. Yes. These are nationals of which countries? Well, engeri gye kiri nti tulimu bangi like basobola okukwata Omunayuganda, Omusomali, Omulichia, Omuyindi, Omusudani, like ne babagatta wamu. Ne musobola okuba nga temuteekawo kiri nti bali bagondi. Okay. Tuli ku Extra Digest Mugoba Nsonga, Ibrahim Mukasa gemanya gange, tuli ne ROVIN SANYU, musaayi muto omuyimbi. Tumukyaliddeko ku ssomero gy'asomera, that is Lohana High School.
ne tugamba katulabe how is she doing musically. Tubadde tumaze some good time nga tetumuwuliza nga twagala kumanya bitabo bye bimutwalidde obudde, music yamuvaamu. Well, wava mu music, bitabo bye biri mu kutwalira obudde obungi. What's up? What's wrong? What went wrong? Music nga ye mwagala era mwagalira ddala because it's my talent. Era nga like obviously music asobola okunyambako like okufuna sente neneebeezawo n'abantu bange ate era nnyumirwa nze ng'omuntu. But then n'okusoma nga bwe nkugambye nti eri old curriculum mwalimu bintu bya copper notes programming nga pepa tuuse endo kikube naye kati tekikyali bwe kityo olina okubeerawo. Bw'otabeerawo practical sigamba nti ogenda kuddamu ogisome mu kitabo. Bw'eba eyise mpozi ng'ona ate ebeera long process ng'onaddayo ewa tica n'omugamba tica nyamba ate biki ng'already bamaliriza dde okozesa like items babadde bakozesa. So in that way mbeera nina okubeerawo ku ssomero kuba nina n'okubeera omuyimbi ali educated. That is very good. Yeah, so nina okubeerawo kwa kati every subject every term mukolanga projects 3 in a term. Okay. Kati whereby like right now mu history batugambye tukole anything like anything okubeera nga ekitugatta. Kati ate mweyo group mondi munze omunauganda omu South Africa then omusudani n'omulichia. Kati tulina okufunayo ekintu ekyo kyetukola nekibanga kiraga nti tuli bamu tuli kintu like muli muntu omu. Yes. Yeah, no matter the color. Yes. You are one person. Yes. One people. Kiba kinkakatako okubeerawo buli lunaku nembeera nga nkola practical bannanga balaze bakola nembeera nga normal student though talent yange yo njagala era sinnakivaamu nkyakiri. So you still a musician? Yes. Era tonnayimirizaamu. It's just change of curriculum yekufudde so busy. Yeah, but with that wano ku Rohana tusoma ku Monday paka ku Friday. Kati otuuka ssaawa mmeka wano era novaawo ssaawa mmeka? Wano ntuuka ssaawa emu nvaawo 12. That is Monday to Friday. Yes. So how do you juggle your weekends? That is Saturday and Sunday. Ozijagolinga otya okusobola okuba nti musically somewhere somehow tomu dropping completely? Well, ku Saturdays ne Sundays that's when ngenda like nenkebera ku kuyimba like ngamba nteeka nonkasiimye ngende nkakuba empa abantu bange bwekityo bwe kibeera. Okay. Yeah, so ku Saturday ne Sunday ziba naku za music. Then these other days bitabo ezimu then oregulo embeera nfunye obudde. Gone are the days, I don't know whether it's still happening mu masomero ag'enjawulo, abaana babawa kye bayita homework. Mmwe kiri kitya wano? Kati ng'ekyo kye nkugambye kya homework. Yeah. Fe tukola like projects. Eyo project gye bakuwa musa ogikolera wiiki ng'emu babiri. Kubanga kati kangeze ffe nga ffe tugenda kukola scarf. Scarf tesobola kungamba nti ngenda gikolera mu lunaku. Kati eyo yebanga assignment yo. Yes. Kati oba olina ogikolako kubanga we bazicollectinga max z'ofunyeemu zigenda ku uniform. Bw'obeera tolina kyokoze bakuwa 0.9 okubeera nga watuula mu class. Max za attendance ziba meka? 0.9. Kubanga tewera wadde one marker. We work out of 3. Yes. Okay. Kati ffe mu kifo kya 90 ku 90 twakivaako ekyo betukolerera 3. Kati eyo 3 bakuwaako eya attendance 0.9 enaatera okutuuka ku 1. Then n'okuwandiika in case obeera wawandiika naye nga byewandiika then ne bakwongerako n'ebeera oba 1.5 obeera ng'olina kyawandiika era gye bigwera obeera below average. Gye bigwera obeera below average. Yes. Okay, tuli ku mugoba nsonga Ibrahim gemanya gange tuli ne ROVIN SANYU. Ba student bano in senior, oli mu senior 3? Yes. How do they treat you as a celebrity, as a normal fellow student? Bakutwala batya? Probably. Ngabwe. One, do they know that you're a musician? Yeah, they do. That is very good. Yeah. So, bakuyisa batya, bakutreatinga batya. How do they relate with you? Since nava ku Hilton nenzija wano, meaning I'm kinda new here. Yeah? So first time
kale mwali mukaliye right now it's like no more. I have friends, almost the whole class, they are my friends, like they help me out and get into I'm kind of new in the school, like society, so they help me out. Bamanyi oli muyimbi? Yeah. Are there some special moments where they tell you, sing for us, do for us this? Obviously that happens. That is maybe at around 4:20 ngasina nemala ko like 10 minutes. Hey, we be there and sing. Ate nabine bya MDD bye say like we have that singing part, we have even poems whereby mulimu neka singing part. So netuchikuba bwetu. By that way mbela nga akola practice. Extra digest mugoba nsonga Ibrahim Kasagemanya tuli ku Lohana High School Old Kampala na Mirembe tukyalidde omuyimbi atenga student ROVIN SANYU. Well obadde obuze ku maaso g'abantu n'emmatu g'abantu. Any latest single, any new project, anything new? Yeah, about music? Kati ku music waliwo akayimba akapya kenalesa ka wuhuwuhu. Obviously it's playing engage kali akapya like nakatandika promotion and literally I'm arranging like association y'abaana okulaba nga ntumbula ebitone by'abaana nga tukikubira wamu, you know, so that naffe tubeerako ne platform manene nga bolaba like abayimbi abatusingako obukulu. Obviously there are platform eri kumanyi bakikuba the likes of Eddie Kenzo, Shiba, Bebe Cool, Spice Diana, Babitusi, Rutalo. Yes. So ROVIN, you're talking about starting an association egatta bayimbi abato. Yeah, obviously talents sikiwulirangako mu nsi yonna. Idea wajijjewa? Idea ebigendererwa biriki? Literally I had the idea ngaba embi bakate naye engeri gye nali mu obuto nga like sekitwala serious ngamba mami njagala mbeerawo mbeere n'ekintu nga simanyi naye bakiyita, you know, n'ekintu nga tukwatira wamu ng'abaana ne tukikuba. But literally when I heard about the foundation it came back to my mind, so I'm like, you know what, let me make research and finding out association. Nengamba kanchitekewo abaana abato tusobole kubanga naffe tubeera ne big platform tukikube. Okay. Nga tubeera like neshows emisana, sort of something like that. Otunuulidde baana between what age group up to what age group babe otunuulidde balina talents ki in particular? Probably kuva mwana nga atandise okwogera paka maybe myaka 18 naye kwa association to inviting n'abantu abakulu yadde ngamye nti kintu ky'abaana but inviting n'abantu abakulu abasobola like otuwabula bwekityo. Yes, omuntu asobola kubanga like tali big in the music industry, but when they know much about it, kati they are all welcome. Yes, they are all welcome. Kale tuli ku extra digest mugoba nsonga mu new curriculum eno gye musoma government yaka introducinga subjects zisigadde zezimu tebazikyuseza? Yeah, mpozi commerce tewakyali atukuba ent yekka. So commerce ali it's form of ent, it's kind of like ent entrepreneurship. Gwe mukola kati? Yes. Mukola subjects meka? For example, you in senior 3? 10. Okay. Okusoma wano osoma n'okuyimba oyimba. Yes. Oplaninga kweyongerayo up to A level oba osuubira ku branchingira mu O level after senior 4? Well, nsuubira senga mukama aba asiimye nga nesita azituwadde nsuubira okubanga malayo paka ku university. Literally oba I get a degree, diploma, something like that. Naye nga mazeeyo nenfuba okulaba because after school then maybe by that time obviously I'll be a big artist. Then maybe I can fund nenfuba okulaba nga nange nkola kyensobodde okulaba nga nfundinga kubanga bwe sigamba nti oba when I become a big artist after all this over my age obviously nina okukula and I get like 35 something like that,
just sigalanga like this thing of association ey'abaana nga nkyakiriko because obviously talents buli lunaku omuntu azaala omwana like omwana yaba talent. Well, basically, the government introduced a new curriculum, a practical, 100% practical curriculum. Literally meaning kati olwaleero Rovin oyisoma ng'omanyi ky'oyagala okubeera. Kyekiriwo ekyo. Because kati tusoma biri practical. Okusoma nga nina already kye njagala okubeera. Oyagala kubeera ki? Literally, kwekyo njagala mbeere big artist. Njagala mbeere like, should I call it a counselor? Nga like naye nga my counseling, it goes for those people with talents, something like that. So ku university oyagala kusoma counseling? Yeah, sort of. Because nga bikyusemu anti bitero kyo. Extra digest mugoba nsonga. Twagala kubanga tukuleka. But before we go, right now, nti kati obudde obusinga obumala mu kusoma, music yatwala what percentage of your time now? Out of 100? Out of 100, probably at 30. 30. So 70% is strictly kusoma. Not even 30, it's 20. It's 20. So 80%. But that's 20%. It's like deep down from the heart, whereby it's all not covering like. Ebyayita byonna. Exactly. N'obikola in that 20%. Yes. Okay. Kale, tugenda kubanga tumuleka. Her latest single is wuhuwuhu. Yes. Ani yakoze audio, ani yakoze video? TON for the audio, then Moteros for the video. Okay. Wuhuwuhu is someone's slogan, alien skin. No, it's not. Literally. Wakijewa. Recently. Kati nti kyakatumbuka, you know. Like recently, principal, like president, Bobi Wine. Okay. Yeah, like yalinga bakikozesanga nnyo mu kiseera ky'akalulu. Yeah, I had that, you know. Hey, kitegeeza si kipya. Yeah, it's not new. Kati wachinja ku principal. Yeah, president Bobi Wine, his excellence. Yeah. Yes. So when nakijja kubanga bakikozesanga nga like wolabo like abapolisi nga baze something like that, so you be like Baduka, something like that. So literally everyone has the right to use that slogan. Okay. Your mind, right? Because our father, Presido. Mbade manyi o subscribing abu ku Fangon Forest. Sigambye nti I'm subscribing there. I just sigambye nti I'm not subscribing. Okay. Abato abali talented in whatsoever. That is either sports, that is either music, or any other co-curricular activity. Nga bakyali mu age bracket oba school going age oba wabubakachi. Obubaka bwembawa banaye badali. So me, yes, I know this talent thing. Tuyino kikuba sigamente tuyino kikuba naye n'ebitabo byetaagisa because in the future sijaga things might go wrong, but things happen. Yeah. Kati mukube ekitabo mukube buuku mukube, but then tosulira talent nekyala abazadde basaba bambi n'obwewembefu obungi abaana abamwe mufube okulanga mupromoting a talent kubanga abazadde. Yes, that is good. Like omwana osobola omuteekamu kubanga sijagamba nti tebyetaagisa ssente bintu byakukola ki byakuteekamu naye yadde toyinafu okulaba ng'okola ki ng'omuteekamu kati bw'omuteekamu tomanya in the future nga mukama asiimye oyo omwana talenti ye gye muyinza okulyako family. So abazadde mbasaba bambi abaana mufube okulaba nga mupromotinga talenti zaabwe. Wano mazeewo bbanga ki ku Lohana? It's a term, this term. I joined this term. Balonda ddi, when do they vote prefects? It's probably next term, I think. That or is next. No. Third term or first term? It's next year. Next year. That is first term. So osubira okwesimbawo wano? I'm going to think about it and see. Obviously, when I kwesimbawo. Kifo ki? Entertainment prefect.
perfect. Extra digest mugoba nsonga Rovin Sanyu tetugenda kuba tusukawo nakola leero tusazeewo tumukyalireko ku ssomero tugenda kubatambula mu masomero ag'enjawulo okunoonya abaana abayimba abali talented abali into sports abali into other curricular activities ez'enjawulo tubeere nga tugattako ettaffaali oba mwana mulungi mu kurecitinga Quran tujja kuba tumunoonya omwana omulungi mu this other subject bwe tugenda kuba nga tubanoonya mpola mpola babeere nga tubaleeta wano ku mukutu musobole okuba nga mubalaba era nga muba followinga nga muba supportinga. Ibrahim Okasagemanya tetugenda kuba tusukawo njala kwebaza maama wa Rovin Sanyu njala kwebaza your sister bamuyitaani Fifi kutumiddeko nnyo your brother Banks, I know you are at school. Salute and respect my brother. Njala kwebaza management y'essomero lino Lohana High School ne Lohana Primary. Thank you so much. Tetugenda kuba tusukawo olunaku olwaleero mbaagaliza birungi byeleero Mukama Katonda abakuume mufollowinge omwana ono mufollowinge mubeere nga musubscribinga ku music we mulikinge mustreaminge musharinge tubadde first okumunoonya because tubadde tulaba aludde okulabika ate nga jjukira yakola record y'okuba nti ye muto eyaleeta muto munne mu Uganda that is Emanuela owa Mark Angel from Nigeria. Yes. Bali ku kibba abo bannange bakuze kokukula bakuze. Yes, yeah. Do you hear from them? Yes. Naye engeri era nabe ebitabo bambi batwala babojjukira curriculum eno bagitusooka. Yeah, so like ebitabo how often do you talk to Emanuela ne sistani Anti-Success probably ne Uncle Mark? How often do you talk to them? Most times you can call them Uncle Mark na Agamba auntie. Maybe they're at school because they're in boarding school. Okay. They just come back. So when they come back, maybe Uncle Nako. Nemogera. Yes, but we don't literally talk that much kubanga. Music. School music. This year 2023 over 2024 otuleeterayo baani Emanuela wamuleeta. Who else do you plan to bring? Takitokota mulinde naye nga kiba mumanya kijja. Extra digest mugoba nsonga Ibrahim Okasagemanya tetugenda kuba tusukawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubeere bulungi mweraba.